Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu balabudde bannaabwe abagenda mu maaso n'okumenya amateeka g'enguudo nti bandibanga be baviirako obubenje obumu. Omubaka wa Mukono South Johnson Muyanja Ssenyonga agamba nti bannaabwe basusse okuwaguza mu nguudo naddala mu biseera eby'omugotteko. Joan Mbabazi alina eggulire lino mu bujjuvu. Nga ensangi zino obubenje bungi naddala ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga, omubaka Ssenyonga Muyanja Johnson owa Mukono South kwasinziridde n'avaayo neyeemulugunya n'agamba nti obubenje ku nguudo buleetebwa abantu abatagoberera amateeka agafuga enguudo. Omubaka Ssenyonga agamba nti ekiteeso ekyokunyweza obumenyi bw'amateeka ku nguudo okuli okuvugisa ekimama n'okuyisa ewatasaanidde naddala abavuga emmotoka za gavumenti kiyisibwe embagirawo nga Paalamenti eno ey'ekkumi etandise okukakalabya emirimu gyayo. Emyufu zo tezikyagambwako, takisi zeekola byazo magulu 10, emmotoka zikanza abantu bangi, zibateekeramu hazadi, mataala ne zigwa mu binnya ne zitomera abantu. Twagala okumanya amateeka gaavaawo ag'ebidduka, poliisi tekyalina mugongo, ebeera etya buli gweraba mu nnamba emmyufu erowooza nti oba pulezidenti buli gweraba mu nnamba emmyufu oba muyita gavana. Ataasa tutya omuntu akozesa ekkubo, omuntu agumidde mu jjaamu anaafuna atya emirembe nga balaba muyisa buyisa. Ssenyonga agamba nti ababaka tebandyeyisizza ng'abasukkulumye ku bantu ba bulijjo kubanga bakimanyi bulungi mu bulambulukufu enguudo okwebagalira okuyisiza ebidduka ebirala nfunda nga n'olwekyo bandikyusizza mu nneeyisa yaabwe naddala ku makubo ng'era poliisi nabo erina okubavunaana. Kati mwabe emmoloka buyugibwe ekkubamu amataala tovaawo tebalina lukusa. Abalina olukusa mubategedde pulezidenti n'omumyuka we, kabaka nga bakabaka, sipiika n'omumyuka we ne omulamuzi n'omumyuka w'omiki. Abasigadde ffenna mu luguudo tuli bantu be baki. Okusinziira ku babaka abamu bawagidde ekiteeso kya Ssenyonga naddala abavuga ebidduka ebirina ennamba emmyufu eza gavumenti bandigoberedde amateeka agafuga ekkubo kubanga ebiseera ebisinga bandiviirako obubenje nga baagala okuyisa ebidduka ebirala. Emmotoka endala ffenna tetulina kuyisa, ate era oluusi okuyisa kuviirako obubenje ate nga n'etteeka weeriri kusinziira ku tteeka lya traffic ne road safety. Kati kyenkubiriza ababaka bannange boolyawo ne bannayuganda abali eyo kugoberera amateeka ga bidduka kubanga kye tulina okukola kyokka etteeka ligamba ki era tulina kweyisa tutya nga tuli ku nguudo. Nsuubira nti kijja tuyambako okukendeeza obubenje n'okukendeeza ku mirimu abasirikale gye basanga. Oba motoka ziri nyingi abantu bali bangi naye kubanga olina emmotoka eyo oyagala buli omu akuviire naye mu kuviira mwe muva ate obuzibu. Ate engombe zebakozesa engombe zibanga ziri awo nga tezitegerekeka, bodaboda baali awo oba w'emmotoka bwewulira engombe eyo ayinza kubanga kukubo bw'abanga ava kukubo ate nagenda nakola accident. Okusinziira ku ssemateeka afuga eggwanga, abantu abalina okuyisa ku makubo kwe kuli ambulance, pulezidenti, amyuka pulezidenti, ssaabaminisita, sipiika n'omumyuka we, ssaabalamuzi n'omumyuka wa ssaabalamuzi, n'ekimotoka ekya ssente ekiva mu bbanka enkulu. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.